Program Fayiro Ku Mmeeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo tukwebaza okugoberera ennyo programu eno era twongera kujjukiza nti tugikutuusaako buli lwa Sande ssaawa 5:30 ez'ekiro ate tugikuddiramu olw'Emmande ssaawa 4 ez'okumakya kutuukira ddala ku 5 ez'okumakya n'olw'ekyo agisubiddwa ekiro oba agirabye ng'otulo tukutawaanya osobola ogyeyongera ku Mmande ssaawa 4 ez'okumakya. Nze Richard Kayiira Ssaalongo. Wiki ewedde twagoberedde fayiro y'omwana Haifah Kareem myaka 11 baamwokya nga musawo w'ekinnansi yamwokya ne gye buli eno takwatibwanga era leero katukulaga ekitundu ekyokubiri ku fayiro eyo omuli n'oludda lwe balumiriza. Joweeri Kasujja maama w'omwana ono agamba nti yamala kuubisibwa mukwano gwe tyatwala omwana bamujjanjaba ekimba ekyali kimutawaanya kyokka mu kifo ky'okujjanjaba omwana ono ate baayokya mwokye era wadde bamujjanjabidde omwaka mulamba omwana akyali mu bulumi era abasawo baasazeewo atwalibwe India afuna obujjanjabi obusingawo. Kati olw'okuba nti nali njagala omwana wange okukola ki okuwona nange nakola ki nagambako taata Haifah ne muga taata Haifah nti Mariam antumye omwana tumutwale bakole ki bamujjanjabe. Kyava mbuuza nti Loodi yakomyewo konze Loodi teyakoze eki teyakomyewo naye yaŋŋambye waliwo gwagenda okukola ki agenda okumujjanjaba ate nga ssente zaabwe naye twaligenze babiri kwaye kyava agamba Maama Haifah genda nze ngenda basangayo. Nakwata omwana wange ne mmutwala. Mu kumutwala omukazi oyo namusangawo ayina edduwa gye yasoma. Mu kusoma edduwa omwana amagini ne galinnya. Olw'okuba nti nalina stress ey'omwana wange nadda wabbali ne ntandika okukaaba. Kati mu kwetooloola emmanju mba ndi eyo nga naye ndi mu stress zange nkaaba kyava mpulira kale abaana ng'omwana agamba mami yenze mami jangu nevaayo. Kati mu kuvaayo waliwo omulenzi ali amukutte n'omulenzi omulala mutabani wa Mariam nga bamukutte sayidi eno. Kati ono wa sayidi eno bamuyita papo. Kyava nkola sayi n'angamba omwana ayidde. Omwana ono okwokebwa baamwokera mu maka ga Mariam Loodi ng'ono ye mukwano gwa Joweeri Kasujja. Mariam Loodi abazadde gwe balumiriza nti okwokya omwana yakikola ali mu kkobaane ne maama Mwamini. Mariam Loodi twayogeddeko naye era mu kwogerako naye yategeezezza talina kyamanyi ku musawo wa kinnansi maama Mwamini ng'ono ye yakulembera mu kwokya omwana Haifah Kareem. Ekisooka oyogerwako ng'omu ku balina kye bamanyi ku kwokebwa kw'omwana. Tuyitiremu ebyaliwo bijja bitya era erinnya lyo lituuka litya okuyingizibwamu era okwatibwa otya? Erinnya lyange liyingiramu olw'okubanga maama w'omwana mumanyi tukuze mu kitundu kyekimu. Kwegamba maama w'omwana yali ajja ewange nga aze kunguza ngoye. Kati awo n'atandika okuleeta omwana we n'abeera ng'awummulira ewange. Ekiseera bwe kyatuuka mukyala n'ajja n'angamba omwana we mulwadde. Nangamba yafunye omusawo Entebbe naye abulayo ssente yali yeetaga emitwalo 10 n'engimuwa. N'akomawo n'angamba baamubbye omusawo wa bulimba. Embuuza ogenda kukola otya? Nangamba Mariam mu byansobedde. Nangamba naye ngenze Mengo waliwo omuwala abadde ampadde ennamba y'essimu ey'omusawo ali Bombo. Nangamba Mariam mbadde nze nkuba essimu njogere n'oyo omusawo. Nangamba yogera naye ne ng'ate nze nayogera naye ki. Kuyogera naye owulire
Nayogera n'omusawo namugamba omwana we nga bwali kumpi okufa simanyi bamuloga amajini neibawe yamuloga. Joe n'atandika okukaaba. Omusawo namugamba amuwe $1,300,000 n'endiga n'empiso 15. Joe bwe yakaaba nemugamba genda oyogereko ne bba wange akuyambe. Then ogambe ne baganda bo bakuyambe. Nagenda nayogera ne bba wange mu ddiiro. Bba wange namubuuza bba wa kimanyi oba omwana we mulwadde n'agamba akimanyi. Namugamba enkya genda ogambe bba wajje togere. Musajja nkeera ne bajja ssaawa 12. Omwami wange yatuuka ssaawa 4 za kiro. Nabuuza omusajja omwana we kimanyi nti mulwadde? N'agamba nkimanyi. Namugamba naye muganda wange siina mulimu omanye ebizibu biki ne muzeeyi amulemeddwa omujjanjaba siina kyakkola. Bange namugamba okay. Omwana baali bamututteko ewa muzeeyi we. Bange omwana ali wa jjajjaawe. Kajjajjaawe amusomedde biganye. Kajjajjaawe amusomedde biganye. Kati bba wange namugamba okay mumpe ennaku 2 ngenda safaari ngenda nanyonyi nkomawo. Ngenda bbawe $5,000. Mbagulire n'endiga, ngulire ne mukyala wange amafuta mu motoka, abavuga abatwale bajjanjaba omwana. Joe n'asula ewange. Enkeera n'azukka n'agenda. Bwe yakomawo n'agamba Mariam wali omusawo gwe bandagiridde Omunyarwanda. Ayogera Lunyarwanda na Luswayiri. Ezo ennimi ebbiri sina n'olumu lwe mmanyi. Nsaba onnyambe. Muleete wano simanyi we bakiyita muddiremu. Joel n'aleeta oyo omukyala. Omukyala amugamba by'omwana nga bwe kiri. Joel n'agenda n'ajja omwana ku ssomero n'amuleeta ewange. Omusawo n'atandika omunyonyola omwana byalwadde nga nze muddiramu. Omukyala ayogera mu Lunyarwanda nga mbiddiramu Joe mu Luganda. Omukyala oyo nze namulabira awo simumanyi. Namulaba nga Joe amulesi. Nawulira nga bamuyita Maama Mwamini naye nga simumanyi yajja naye. Kati kwolwo era nali ngenda wa Mariam. Bwe ngende wa Mariam ya nenkimugamba ne mugamba nti Loodi agenda kudda ddi. Nangamba nedda Joe nti Maama Mwamini omumanyi. Konze Maama Mwamini nti ono yabeeranga wano yanzijanjabanga. Konze nti ye mbadde njagala Maama Mwamini yabajjanjaba omwana oyo. Konze ne mugamba Mariam Maama Mwamini nga wa ssente nnyingi nga simusobola. Kuba ye kyavanga nti olaba nti Maama Mwamini oyo nze bansindikira wano amajini n'abaana bange. Bwe yajja n'agamba nti mujja wange ye yansindikira ki amajini. N'agamba nti agenda kunzijanjaba then abizzeeyo gye yakola ki ewa mujja we. Gwe yagamba yamufuna ati? Yangamba nti oba neibawe yamulagira oba gwe batundira wamu engoye. Bwe bityo saakifaako okukibuuzawo yamujja. Omusawo n'ow'ekinnansi Maama Mwamini ayogerwako. Agambibwa okuba ng'akolera mu nsi 3: Uganda, Rwanda ne Congo. Era poliisi ekyamwetaaga kubya okwokya omwana. Mariam Loodi agamba nti okuyingizibwa ku fayiro eno kyakolebwa beesigama ku kubeera nga yenannyini maka mwe baayokera omwana. Wayitawo akaseera waka ne bankubira essimu ne bangamba mami 992 ziz'okunona ne Bukedde TV ebaddeko. Nava mu tawuni zaali ssaawa 11. Nensenga Joe we yali. Joe n'agamba Mariam bagenda tusiba. Nga Joe tugende tweweeyo. Nze sina kye nakoze. Sina kigendererwa kyonna. Tugende ku poliisi batandise otunoonya nga ababbi. Joe n'agamba Mariam tokola mutwe munene.
ogusuze simanyi gukwempoza soke twebuze ku bantu ne muganze sina kyengenda okwebuzaako nze ngenda ku reportinga ku police Joelia nangamba kale tugende tu reportinge ku macha ne mugamba oke nenzira waka nsanga omwana wange akomye avudde safari ngantunulira butunulizi ne mugachi kinagamba nti obiwulidde ebibaddewo ogenda kukola otya mwami wange ne mugamba nze ngenda ku reportinga ku police enkya nangamba kituufu enkeera bwe bakeera nengamba Joelia tugende ku police naye awo emabega waliwo omupoliisi yakubira Joelia nga ndi naye namuganya abo tuwadde tukwagala wano totya tewali buzibu bwonna Joelia n'abagamba badde nga nsimanyi ngenze kayabwe ewa muganda wange okunsomera ku dduwa naye kandi abo bankomawo nkeera tugenda ne mpite wa muwala wange ne mujjako emmotoka ne mugamba namperekera tugende tulabe ekibazo okunoonyeza bwe twatuka ku poliisi abapoliisi ne bagamba baabo baba babadde basaddaako omwana tuyingira mu ofiisi ne tusangayo bawa Joelia ne nazaala wa Joelia n'omwana ng'omwana bamusibye plaster era agamawulire mwagayisaako nindekaawo tata omwana ne jjajja omwana nange ne bagamba neeyambula ebyenyambadde embeeyambula nenyingira ekkomera. Program Fayiro Ku Mmeeza gy'olaba fayiro gye tugoberedde y'omwana Haifah Kareem baamwokya wa myaka 11 embeera gy'alimu mbi yeetaaga okulongoosebwa India kyokka ate ekisinga okuluma bazadde b'omwana ono kwe kuba nti omusawo w'ekinnansi Maama Mwamini agambibwa okwokya omwana ono mwaka kati mulamba poliisi temukwatanga akyabuze katuwummule bwe tudda twongere okugoberera fayiro eno twagala okulaba taata w'omwana obujulizi bw'alina ku Maama Mwamini n'abo abaayimbulwa.